kati waliwo mwanyina w'omwami baawa mwanyina nga babeerawo wakakyali kiwala n'amwagala muzaalamu oyo yali kati mukoowe yalina mwanyina yazaalamu oyo kitegeeza yayagala mwanyina wa mukoowe tugambe nti yayagala mulamu we aba mulamu we aba mwanyina wa mukoowe mwanyina wa mukoowe oli n'abanga mukoowe nga n'oli ate afuuse muko ne muko mwe yazaala oyo mwana omukulu Simon Peter. ETV Uganda mwebale nnyo kutulaba na kutugoberera yonna gye musinzira okuba nti mutulaba atusinzidde Bukunja Masaaba era gye tukyali tugezaako okunoonyereza ekituufu kyekiriwa ku mboozi ya Prince Joe Paulo Kafeero. Wano wendi negatiddwako omukyala agenda kuba tubuulira ebimu ku byamanyi nenga katusooke tusabe yatubuuzeeko. Maama mwebale kuuma Masaaba. Kale sobo namwe mwebale kuuma eyo. Embeera ebayise etyena? Embeera bwe tukayi twagimanyira embeera y'ekyalo kyaffe tubeerawo. So ensonga ezituleese ndoza zijjo tuukirako za muyimbi wa ggwanga omuyimbi wa mwava ku kyalo kuno Prince Joe Paulo Kafeero. Bamuziikule tebamuziikula? Tebamuziikula. Nzayogera naawe ye mmwe baani? Nze bampita wadde okuva ku ETV Uganda. Ye maama. Nzayogera naawe amanya gange bampita Desiranta Nakafeero. Ani? Desiranta Nakafeero. Desiranta Nakafeero. Nakolagana nnyo ne Kafeero nnyo. Muli bakika ki mukitegeeza oba Wankima? Ndi Wankima. Tetuzaalibwa tuzaalibwa oba mukazi omubi ki? Naye nga ndi mwannyina ddala olw'omuziro. Natambula naye okuva oba simanyi bwe nkugamba kuba Kafeero akulidde kuno. Ntandikwa eyo n'ey'okuyimba ne tuyayingira mu bibiina twagenda babiri. Okuyingira okuyimba twagenda Nkokonjeru. Lukwata yali azze mulimu bakasozi basudde netugenda okuyingira Bidongo. Kati yengeri gye yali atandise okuyiga endongo n'agenda eyo munda nebogerayo ne bakasozi ne bamuwa n'asampolingamu ne tulaba ebidongo ne tudda. Nali ndi awo agamba nga bamunonye agenda. So mwali mubeera naye mu maka gamu oba? Sigamu nga nze mbeera wano nga yabeera eri yalina ennyumba ye gye yali yazimba eyo mundako eri ate etali eyo gye bamuziika naye eriyo gyali akayumba ke gye yasooka okugula kapoloti n'azimbamu akayumba. Kati n'atandika okuyimba tetutambulanga ffenna era nga tandika mba waba yazze tugenda ffenna mu Bidongo n'atwala mwanyinazi tugende tetugenda nze na wano wennyini eno enju gy'olaba nze nafumbira abakozi emmere eno ennyumba wetuli eno nga mbeera wali ku modani semiti atuukira wange buli kimu kituukira wange nenfumbira abakozi. Omukozi yazimba ennyumba eno bali bamwita Simbwa nga nze nfumbira abakozi emmere nga ye kyeyewala yagamba sagala mukazi kufumbira abakozi ajja gamba eno ennyumba nagikolerera yange nenfumbira abakozi emmere n'abeerawo wano n'omukazi. Omukazi yali wano azaala baana ki? Omukazi yali wano gwe yayingiza mu nnyumba eno yazaalawo omwana n'eggulo n'azaalawo omwana omulala Swaziniga. Yoyo Swaziniga omuyita n'eggulo wano. N'azaalawo omwana omulala yayendera wano kale n'azaalirawo omwana omuwala ate ali bwawaka yo gwe bayita Buladina. eyabaitira enjawukana bawukana. Kakati no waliwo n'omuwala oyo Stella naye maama we yamwagala mpangisiza ku modani omuwala gwe musanze wano naye n'amuzaalamu. Waliwo omuwala omulala gwe yayagala nga akyali muvubuka n'amuzaalamu abaana babiri n'agawa n'edu. Oyo naye teyamuwasa naye yamwagala bwagazi amwagaliranga waabwe n'amuzaalamu abaana abo. N'azaalayo omwana omulala gwe yasooka okuzaalira ddala ate ewa mukoddomi we gye yakulira wamwanyina. Awo wennyini awo ewa mukoddomi we gye yakulira emboozi eyo eri etya? Kati awaka we yakulira mwanyina mama waabwe y'omu naye nga taata yali Soomu ye yamulera yabeera naye.
era wavudde okola bino byonna kati waliwo mwanyina w'omwami baawa mwanyina nga babeerawo wakakyali kiwala n'amwagala kumuzaalamu oyo yali kati mukoowe yalina mwanyina bwe yazaalamu oyo kitegeeza yayagala mwanyina wa mukoowe tugambe nti yayagala mulamu we aba mulamu we aba mwanyina wa mukoowe mwanyina wa mukoowe oli n'abanga mukoowe nga n'oli ate afuuse muko ne muko mwe yazaala oyo mwana omukulu Simon Peter kati n'agenda mu bidongo n'ayimba n'ayawasa abakazi n'ayagala abakazi n'azaala abaana n'abeera n'abaana era nga tutambula ffenna oluvannyuma n'ajjako n'embeerako nawaneera ensi yali enkubye kuba nezija n'embeera wano n'amaala gali mwanyina zina nampangisiza gundi ennyumba eyo n'embeera eyo katubeeranga ffenna nga tutambulira wamu naye ekyamala enviiri ku mutwe kugamba nti Kafeero bagenda muziikula kyannuma nnyo kuba Kafeero yabonabona nnyo mu kutandika ebidongo basiba busakati basula mu mpewo basula wa neyeekolera nga taliko ssente ya kitaawe naye abaana bazadde ng'akoze ssente ye mu kubonaabona ne basangawo gye basanze ne batunda ne batukwanatandika okwegana bannaabwe ekyo mpulira nga maama okkiriziganya neky'abaana bali okuboola bannaabwe sikkiriziganya nakyo maama oli muzadde ndi muzadde njogeddeko n'abaana abawerako nayogerako ne Martin omumanyi njogeddeko ne Nantongo abaana bano ekisinga okubaluma abamu abaaboolebwa nayogerako ne Tone waliwo n'abalala ne baŋŋamba nti ekisinga okubaluma si bya bugagga bwa kitaabwe naye kika nti ani abazaala ddala bankima naddala abalenzi nga bagamba nti kakati ffe tuli bavubuka tutandise essaawa yonna tuzaala abamu tulina abaana twababbulamu amannya g'enkima kakati batugambye tetuli bankima tetuli baana ba Kafeero ng'omwana omulenzi kyekiddako kibi nnyo olowooza osi wajjirawo embeera eti baziikule kitaabwe bamanye oba yabazaala oba nedda ekyo kale si kituufu kituluma mu mutima okuzikula Kafeero naye bwe kiba nga kyekyo kuliko okunyigiriza sayidi y'emu baabaana baabayita abakafeero okugamba nti baboole bannaabo nti bo bali abaana bana bonna ekyo sikkiriziganya nakyo walina Kafeero ayinza okuba engeri ebbanga liwamala nalyo ng'era mukwano gwo ayinza okubaako n'ebyama bye yakugambakokko nga bw'onoogamba bw'onoobeera ne mukwano gwo mugambo waayo alina gwe emboozi yonna gye yakugambako oba nga mu mbeera yonna yaleetanga abaana waliwo n'omwana gwe bamuleeterako ng'ali kuno omwana oyo yamuzaala kawulo ne bamulemutaa n'amuleeta era omwana bamutunako neŋŋamba ono omwana ddala waffe okyana kiwala keeti kyokka naye bamukola oyo yennyini Martin mukazi twabeeranga naye Kafeero yamuwasa omukazi oyo natupangisiza ku modern nga tubeera ffenna. So wali obeera ne mama wa Martin? Okuzaala Martin nga tuli ne mama wa Martin nga tubeera naye ku modern wali muzigo bitwali tupanga. Martin ye musika. Martin ye musika. Mama muzere na Kafeero. Amufaananira ddala naye ate naye bagamba siwe bandange byabo ona kakati ono omwana Swaziniga ajjawa obuyinza n'amaanyi agagobaganya banne n'okutunda ebyobugagga bya kitaawe ani n'obuyinza bila tukaliva ku besi ya mama we waali so kakati embeera eno gwe ekuyisa etya kati kuba abaana bano baagala kuzuula kituufu bazaalibwa Kafeero oba nedda embeera entusaku nnyo waliwo ebiyitiŋŋana Bisirikirwa yali mukyala wa Kafeero yagamba nti Paulo Kafeero si
si mwana wa Nanganga. Ebyo ye yabimanyi nga ye. Naye nze ngenza okutandika okuteekera okulaba Kafeero mwana wa Nanganga. Ye ng'omukyala yajja okufumbira. Kati ebyo ye yabimanyi. Tesina kyenkyogerako nti Kafeero si mwana wa Nanganga. Kuba eriyo baganda be Kiremba bakulu be. Era bw'obalaba olaba ng'era bafaanana Kafeero. Kati ngamba ati anti Kafeero si baana ba Nanganga era. Ye abakulu gye bali eyo Kiremba. Kati ngamba ati si mwana wa Nanganga. Ebyo baga nti kwegamba ng'abantu ababeera awamu bateeka okuba nga balina engeri baali batabusemu kuba ne kitaawe. Ebyo weebityo nanye banyiigagana naye nga Kafeero mwana wa Nanganga. Oli takuli ekyo nusu. Kafeero kigambibwa ajja atya ku kyalo kuno? Kafeero kujja kuno ku kyalo anti yajja wa mwannyina gwe nkugambye. Waliwo yatugambyeko era nga twagala kuzuula nti Kafeero ajja ku kyalo kuno nga kitaawe amaze okumwiga. Era waliwo omusajja ku kyalo kuno gwe bayita simanyi Lwanda Bulungi nti Kafeero yamwagala nnyo era nga yalinga kitaawe. Lwanda Bulungi ye wali omumanyi? Nga abantu balinda ebigambo bye boogera. Era sebo yamusikira musiki. Taata wa Kafeero ge jalina abakazi abangi. Naleka mama wa Kafeero n'abaana abo. Kafeero Nantongo ne Joseph. Mukazi nabeera nga yalabirira abaana. Omwana ono kwe kujja wa mwannyina ng'afumbiddwa eno. Naawe oyinza ogenda wa sitawo n'okuli n'obeere wa sitawo n'akulabirira. Kaakati Kafeero yali omuntu mulamu ennyo. Oba wakula otya oba oli otya ng'omunya ku giraasi emu. Kati akasajja era kaaliko kuno ffenna era twali tubeera nako nga bambi kali awo kamulaba ne kati maama tubadde tukya Lwanda Bulungi. Lwanda Bulungi kasajja kajja kuno buzina buzi kuno bambi nga kabeereyo Masaba kali bambi we kamulaba ne kagira kati kati we kaafa olw'ekisa kya Kafeero nakagulira embuto nga bambi bali banagenda kaziika naye nga sikali kantu kakuno nti oba kali kaluddeko nnyo. Nti agamba nti waliwo eyagambye nti engeri Kafeero gye yali yagobaganizibwa nga taata we yamwegaana n'ajja ewa sisitawe ne sisitawe kigambibwa nti bwe yayagala oba mwannyina wa mukowe naye muko n'amugoba ate muko yali era amusasulira okusoma era awo okusoma we kwakoma. Ensonga yosoma osobola okuginyonnyola ng'ogimanyi bulungi. Nti awakwagala mwannyina wa muko nti kyamugobye wa muko ate muko yali amusasulira essomero gye yali asomera. School fees. Sirowooza omusajja naye yalina obuvunanyizibwa alina abaana be bangi. Yali alabirira. Kati n'ono naye n'abeerawo. Kati ye yatandika butandisi kuweeyiya ng'omuntu ngafunise omwala olubuto omuwala n'agenda ye n'asigako ndi yeeyiya. Omuwala yazaala mwana ki oyo? Omwana yazaala Simon. Oyo Simon. So ya Simon ye mwana omukulu. Then alyokaddeko bali abalala ababiri ate. Kakati awo nawo wabuzaabuza. Bwe yava ewa mukowe ate oba yagenda wa muganda wa bwe yava ewa muko oli omwana yali mutetenkanya yegulira yalina obusente bwe ne yegulira poloti n'azimbamu akayumba nga mwabeera. So kakati obwenkanya bw'abaana ababoolebwa ow'amagezi ki? Obwenkanya bw'abaana ababoolebwa kyo kyemmanyi kimu ekibataasa musaayi. Kakati ddala tebasobola kujja ku Joseph Musaayi bakusayimo. Anti kati abasawo bagamba kuba twadde tugezaako okugeza ku basawo ne batugamba nti tusoboka okuba nga bw'olaba Kafeero ne Mugerwa Joseph nti abo ababiri bayinza okuba balinga bw'olaba Simon ne Buladina. Kakati abasawo singa bakebera Joseph
omusayi guyinza okudda ng'abaana abamu era basuuliddwa ate ne baddayo mu kkooti ne kibazzaayo ku kiri nti okuziikula kye kikolwa ekyenkomeredde ekisalawo amazima n'obwenkanya. bwe kibanga kyekyo kye kitaasa abaana kubanga abaana bangi abaana 15 ga nti abaana bagafe ate bonna bayitamu bannange ekyo kiba kijja n'abaana waliwo abaana basimbirawo ddala n'obalabanga abaana ekifaananyi kyakafe nga bagansi baana bagafe. So kati abaana ababola bannaabwe obawa bubaka ki? Abaana babola bannaabwe nze obubaka bwe mbawa kwekolerera ebyo byonna ebibaleetedde ebyo buteekolerera. Swazi yagambye nti abataafuna bagende bakole abataafuna. Kati ye lwaki teyakola? Kubanga omusajja yali abasimidde omusingi ku kibuga balinayo enju omwana ovaawo n'ogenda otetenkanya munno najja naye n'agenda tetenkanya ogwo gwali musingi mwitire naye ne batunda ne bagabana abantu bana. Ekyo kireese ekyo byanfuna ate bisirikirwa. Lwaki ensonga agiremeddeko nnyo nga teyagala abaana bano baziikule Kafeero bafune obwenkanya? Bisirikirwa kati ali ku bano ali ku Swazi yafuna ku mugabo tugambe nti akirimu ateeka okuba kyekyali badde kimulemezaako myaka gyamaane Kafeero teyamuzaalira. Kafeero yamala okufa n'azaala ate oyo yali badde takibeera namu kubanga oyo ye ndowooza ebyobugagga bya Kafeero ebisinga yabitwala mukulu kubanga balinga abeekubamu kaawe yafunira omuzungu. Kafeero kwe yalwala yajja mangu ku Lusegere bisirikirwa n'abeera mu ddwaliro. Mwanyina wa Kafeero yennyini yamulera n'asituka agenda jjanjabe Kafeero ne bamugobayo. Mwanyina wa ono Grace ye n'asigala ku mulwadde. Yagoba mwanyina w'omugenzi ye n'asigala ku mulwadde n'afuna ebisumuluzo kubanga oli yali mulwadde n'agenda mu maka ge. Kafeero yalina ofiisi mubeera kompyuta mubeera ebyama bye byonna mubeera ebiwandiiko bye naggulawo byonna n'abijjamu kyokuwulira nti alina ekyapa kyawe ebyo byonna we yabifunira. Kafeero teyalina mukazi mutongole? Nja kugamba nti kale wano waaliwo omukazi olwo maama we balinga amaze okugenda amaze okugenda n'agenda waaliwo omukyala wano Madiina. Bisirikirwa nga bwagamba nti yayagala nnyo Kafeero. Lwaki tayagadde baana bano bamanye kituufu era bafune na bwenkanya? Byanfuna byonna kale atyamu nti bwe bazuula ekituufu yandibaako byawalirizibwa okukomyawo kubanga ki ekimulemezaako teri alumirwa nga talina kigenderere. Olina ebirala by'omanyi eby'obugagga by'osuubira nti omukulu nti yabisigalira nti bisirikirwa yabisigalira? Ateeka okuba kubanga nakyewuunya Kafeero okutuuka okufa nga bagataya na mmotoka. byonna abitwala zidaputo biki ebyama byonna yabitwala. Alright, it is Uganda. Thank you so much for watching. Embeera mujiwulidde ndowooza side mutandise okuzifuna osobola okuteekawo komenti yo. Twagala kugattagatta buli omu kyajja ayogera kyamanyi ku Kafeero gw'omulabi waffe ali eyo ozuule ekituufu kyekiriwa abaagala obwenkanya n'abalina okubufuna be baliwa. Mbaagala nnyo ku kamera tubadde ne Aaron Bobo. Mubaka obusembayo bwe kiba nti Joseph tebamuggyako musaayi Simon tebamuggyako musaayi ekisembayo Kafeero bamuggyeko omusiko okkiriza nti mwana wa Kafeero kuba wamulerako mpanika n'emikono nga kumi. So gwe kubanga omwana oli wakugamba nakuba nokugamba nti si mwana wa Kafeero nti kuba yali alamidde Simon omusajja oli nanganga yali muntu mukambwe nnyo naye ate yali mugezi yalina amagezi mayitire